Kakati video eno yeewuunyisa ate etiisaamuko. Wuliriza. Omuwala ono gw'olaba mu kifaananyi Kadaama era ng'ali ku kyeyo. Yabadde ali awo, mukwano gwe n'amusindikira mesegi n'amugamba owange, okimanyi nti ompitako buli lunaku ng'ogenda ku mulimu, naye ate munnange tombuuza nako ompitako buyisi, buli lunaku nkulaba ng'ogenda ku mulimu. Ono n'amugamba, lindako, nze atali Uganda, oŋŋamba otya nti buli lunaku nkuyitako nga ŋŋenda ku mulimu, ondaba ludda wa? Mukwano gwe n'amugamba, nze olwe mba ŋŋenda ku mulimu nkusanga, tuyisiŋŋanya naawe, naye obeera munyiivu nnyo, obeera mukambwe, oba toyogera oba toseka, era buli we nkusanga mba njagala okukubuuzaako, ne munnange nange ne nkuleka. Ono n'amugamba, nze siri Uganda, ndi Saudi ku kyeyo. Kale bw'oddamu n'onsanga nga ŋŋenda ku mulimu, nkube ekifaananyi okinsindikire, tulabe oba yenze. Ono n'amugamba, yeggwe, yeggwe. Kati omuwala ono ali Saudi Arabia ku kyeyo, kyokka omwoyo gwe guli Uganda. Mukwano gwe amulaba buli lunaku, kumpi buli waba agenda naye ku mulimu batera okusisinkana, ng'ono agenda ku mulimu nga n'ono agenda ku mulimu. Kati abamanyi engeri gye bakusikamu emyoyo gy'abantu, wuuno agenda kutunnyonnyola. Ono omwami agamba nti waliwo omuntu asobola okukusikamu omwoyo gwo ne obanga oli eyo bweru, n'obanga gwe omukolerera. Ate ng'ekyo kituufu nali nkiwuliddeko. Temuwulira nk'omuntu agamba nti bannange nabadde neebase n'enzookuka nga nze nanzijudde ebitaka, n'enzookuka nga nze nampulira nkooye, kwegamba nga olinga ava okukola, olinga ava okudduka, olinga omwoyo gwo nga bagukugjamu ne gugenda ne gubaako n'omuntu gwe gukolerera. Ebintu ebyo babikola abantu balogo. Oli asobola okukugjamu omuzimu gwo ne gugenda ne gumukolera ssente, ne gugenda ne gumutundira ku dduuka, ne gugenda ne gumukimira amazzi, omwoyo gwe ne gugenda ne gulima n'okola emirimu naye nga weebase. Kati omuwala ono kyekimu kyekyamutuukako. Omwoyo gwe guli Uganda, gukola, kyokka ate ye ali Saudi Arabia akola bwa Kadaama. Njagala owulirize vidiyo zino, nkusaba ozimpera obudde. Katusooke tuwulirize omukyalo ono, then bwe tumala tuwulirize omwami ono ng'atunnyonnyola ekintu kino. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Mwe baana mmwe, mwana muwala wuno akoze caption n'agamba tali mu Uganda naye mbu mukwano gwe amukubira essimu n'amugamba nti buli kanaku nkola ki? Buli kanaku nkulaba ng'ogenda ku mulimu. Tali mu Uganda. Naye ate mukwano gwe amulaba everyday. Namugamba woba ondabye nkubira ekifaananyi, naye mbu waba agenda okukuba ekifaananyi ng'abyerabira abijjukira luvannyuma. Mulowooza kyandiba kyekyo. Nze muli ngamba oba mukwano gwe alowooza ono tali mu Uganda ng'ayagala like nga tannakakasa nti munne ali bweru. Mubeeramu abantu bwe batyo ng'amuzanya mind game. Oba nga oyinayo omuntu akufaanana, kubanga mu nsi bagamba twefaanana abantu nga 7. Oyinza okuba nga oyinayo omuntu akufaanana. Nakyo kisoboka. Naye nga mukwano gwoyo nteekeko question mark. Teekawo question mark awo lwaki ayagala nnyo okubeera nti oli mu Uganda. Mumanyi mulimu abantu stage gy'otuukamu naye nga tebakakasa. Tasobola kugenda bweru, tasobola kugenda bweru. It cannot be. Agenda yati eyo. Olaba nti tuli eno mu Saudi. Wadde abantu abamu bazaala wa Saudi so agenda Saudi, naye mulimu abali e Uganda nga balaba Saudi kinene. Nga tasobola kubeera Saudi biki. So, pray over it. Yeah, you have to pray over it first.
embeera eveewo kubanga munnange this world is spiritual. Gwe wenna ng'obadde obuusabuusa ekintu kino sembera wano. Gospel Guru agambye nti onayinza okuba nga bali mu mubega bubezi abeere mwegendereza. Nedda. Omuwala amugamba nti amulaba ene Uganda. Kituufu. Obadde okimanyi nti mu famire bwe muba nga mulimu abagula ebitambo nga babiretedde ku ndagaano y'okukola ssente. Ebitambo bigwa mu ttuluba ly'obulongo. Tulina kye tuyita amajiini. N'amajiini nago gasobola okwefaananyiza. Era obulongo obwo bubaayo nga bw'olaba bw'ofaanana nga ne muganda wo bw'atyo bw'ali. Era asobola okujja ng'akulondoola. Abaana bangi nnyo. Abamu n'okunyumya ne bannaabwe banyumya nabo. Abalala bakola nabo. Wabula kisinga nnyo okubonekera naddala ng'omuntu oyo agenzeeko mu nsi omuli amajiini. Ebiseera ebisinga omulongo oyo abeera wa jjiini. Asobola okufuuka omusota, kapa, omuntu yennyini, embwa, buli kisolo kyonna omulongo oyo asobola okukifuuka. Naye ebiseera ebisinga atambulira nnyo mu musota ne mu kapa. Omulongo oyo osobola okumweyanjulira. Era mulongo wa bugagga nnyo. Kati mwana muwala oyo y'omu ku baana abasobola okukera ku makya n'asanga ssente mu nnyumba. Oba mulongo munene amugamba ssente zizo zikwate zijjewo tugende tuddeyo ewaka. Kisoboka. Era abaana bangi nnyo abali emitala w'amawanga ng'ekintu ekyo bakirabyeko mu reality. Mulimu n'omulala ye nga muganda we yajjanga n'amugamba gwe genda weebake. Ye najja n'akola emirimu oli nga yeebase. Ekyenjawulo ekibaawo nti mukamaawo omukyala asobola okubalaba mwenna. Lwaki? Olw'okuba nti mwenna muli mu kifaananyi kya muntu omu naye nga mweyawuzaamu emirundi ebiri. Obulongo obulabika n'obulongo obutalabika. Ono engeri gyali nti ali mu nsi y'amajiini ate nga n'ewaka ateeka okuba nga aliwo amajiini kimwanguyira mangu nnyo mwenna okubalaba. Asobola okugenda mu kisenge n'asanga oli nga yeebase kyokka bwakkirya wansi n'addamu n'amulaba ng'ayoza ebintu mu ngoye ze ezimu nga ye muntu y'omu naye nga yeyawuzamu emirundi emeka. Ekyo kyo temukiwakanako. Baana bangi nnyo bensobodde okuzuusa obulongo bwabwe obwo era ne balabagana ne baganda baabwe. Ekyobulabe ekiri ku bulongo obwo bubonereza ekyenkomeredde. Nkiddamu. Obulongo obwo bubonereza ekyenkomeredde. Butya? Mulongo munno yasobola okulaba nga gw'oganya omumufaako n'agenda nabba ne batunya ggwe ne bakusiba n'okukusiba. Mwani mudawuma ne bagamba nti omuntu ono bamusibidde bwereere nti kituufu bamusanza bba naye nga mu reality omuntu oyo yabadde yeebase. Ng'oluusi bamukutte n'omukwata bagenda okujja okukebera ono ng'ekituufu yeebase. Ansa eri nti basobola obbasiba bombi guli guba musambwa tosobola. Era gusaana okugamba nti kati gumusonyiye gugenda mumuta tasobola ssulayo. Era gusobola okwenda. Gikola nnyo ensobi ne bagifunisa embuto ne gizaala abaana. Era n'osanga omwana nga ye akulaga nti afuna ebirooto oba mu kwolesebwa oli namugamba nti igwa nzaala. Ng'ekyamazima yagamba tazaalangako tajjangamuuko ku lubuto. Weewaawo abalongo abo gye bali. So temukiwakana. Wabula omuwala oyo alina kwezuula bwezuuzi. N'akoowola muganda we oyo bw'aba oli ayinza okuba nga nakato ono ebabirye oba afukamire wansi
amukowoole amweyanjulire. Wabula omulongo oyo mugagga era ngenda bawa ka video ak'omulongo omu gwe yamugamba nti genda mufo w'ekiti osangewo ssente ogenda zisangawo ozijjewo ozitwale. Wabula njagala okole buli kimu ekisoboka okulabika ng'ova mu bwavu. Yazisanga ku piki ka video ako gye kali mutabani wange yakasaayo ku gundi ku TikTok gye kali. Yabikula ebisawo n'ebisawo bya ssente nga wasanze piki tamanya ani agireeseewo tamanya ani agitaddewo naye nga mujjudde ssente zokka. Nga mujjudde ssente zokka. Oyo gwe bayita omulongo. So kisoboka Gospel Guru wabula omuwala oyo alina kwezuula bwezuuzi. Otherwise omulongo oyo ayinza omubonereza. Asobola okusaake gwe buli kyomanyi kyonna asobola okwekyayisa obulamu singa naye gy'abeera ali aba abonaabona. Musobola okwagala omusajja abantu aba babiri nga ye amwagala naawe omwagala. Kyokka ye bw'akwatibwa ebbuba afuna ebbuba asobola omukukyaya ye n'amusigalako. Mbuuza ye agenda kubeera naye atya. Omwami alabanga ali naawe naye nga mu reality tonnaba kubeerako na mwami oli. Weewaawo nze Kadamas Prince mbaga